Kaffe ak'ebyokulonda akakulemberwa Jefferson waffe Madam Harriet Mutai ne bakoze nabo bonna mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu guno ogw'ettendo mubadde mwabakana nagwo ebbanga eriise era ng'olwaleero mugulinye ku nfeete mwebale nnyo mwebalire ddala eri abo abawangudde abawanguzi mbayozaayoza wadde temunnaba kumanya nti muli bawanguzi naye era mbajjukize nti okuwangula kwammwe oba okutukwatira bendera mu kulonda kuno kwe tugendako tekibafuula bankizo nnyo ku bannammwe mubadde muvuganya. Kino ate kyongere baleetera kwetoowaza mumanye nti mwe mulondobeddwamu mu bannaffe okutukulembera kuno lutabaalo muli bakulembeze si bafuzi muli ba commanders mweno protest vote. Njagala n'okutegeeza abo bannaffe ababadde beesimbyewo abadde bavuganya naye ne batafuna bendera yaffe ekyo tekibafuula banafu ku bannammwe. Ebifo ebimu tubadde n'abantu abasukka mu 10 abavuganya naye nga amazima amatuufu bendera yaffe erina okukwatibwa omuntu omu n'olw'ensonga eyo tekibamala mumanyi tekibaleetera kweveera kwekuteera nakwekubagiza wabula kibaleetera okumanya okujjukira nti mu Uganda empya gye tugendamu twagala n'okugyawo ekyokuba nti okufuuka omubaka wa paalamenti luba lutalo okufa na kuwona kubanga ineniwe n'obwa MP tebujja kuba bwankizo nnyo mu Uganda empya gye tugenda okubeera mu myezi 3 gyokka. N'olw'ensonga eyo saba mujjukire nti waliwo obuvunaanyizibwa obwa buli muntu olinaaba mu buyinza buli omu ajja kuba nekyakola buli omu ajja kuba n'obuvunaanyizibwa buli omu talanta ze n'obusobozi bwe n'ebitendo Katonda byamuwa bijja kufuna bwe bikozesebwa ku lw'okuzimba Uganda yaffe empya. Kati nga tugenda okutandika olutabaalo lwaffe luno bakubiriza bannange mukume empisa ezo